Sini bamita Justice Mulyagonja kitalo nnyo yafiiriddwa omwami fiirwa omwami we bambi nabadde ndaba ku service yabadde mu ndoza abadde mu church naye ebintu byayogedde byannenyamiza nze ng'omuntu wa bulijjo atalina nadda wadde ssente eziyinza okuntuusako okutuusa mu kubanga lwaki ndeese emboozi ntugyogereko omwami yafiiridde Mulago mu ddwaliro Specialized Hospital. Nedda yafiiridde Mulago. Yatwaliddwa kale Muwingi. Yafiiridde nedda yafiiridde oludwaliro ddala yafiiridde. Naye nga yasooka kuggyibwa Mulago. Bambi yanyumiza n'agamba nti yakoze kye bayita hospital tour. Yalambudde yalwalidde naye nga kuno talambula kulaba service eyo ziri zitya naye nga alambula ne mwami we yagambye yasooka ku Aichike neefuuka ekizibu financially n'addukayo n'agenda Nsambya became even more expensive than Aichike bw'ava awo Nsambya olaba gavumenti zammwe zitakola ezo nongamba nti Nsambya eri very expensive naye nga ayogera ekyo mulamuzi wa High Court bw'avaawo bambi n'agenda e Mulago mu kugenda Mulago yali yakava malwaliro ameka asatu yali yakava malwaliro Aichike Nsambya ne Keso baddeko Keso yabaddeko yavuddeyo n'agenda e Mulago kati Mulago gye yava togenda wali ono gye yafiiridde ndowooza kati nga wona bamusindika nti wano tulemeredda oba service yasabanga ngalaba service bamuwa akasente kamujja kwa Aichike bwe kamujja kwa Aichike n'akulaga nti n'agenda Nsambya ate nga kikambo nnyo okusinga kwa Aichike kangende mu lyaffe erya gavumenti kangende mu lyaffe lye tuweereza gavumenti n'agenda ate na mu private wing eri eyaba bede specialized okutuuka eyo omukazi agambye nti mbunaku ne lwiki omusawo najja n'agamba bagenda bob tubes babeera mu kuwoza buli ssaawa babuyisa babo bob tubes buno babateekamu abaliire mu nseke omusawo namugamba kankaleete n'abula oyo n'abula omulala najja bob tubes yagenze leete kanzire ne luziba ne bakyusa shift omulala n'asulawo ekiro ow'ekiro n'abagamba nti naye ekyamazima teziriiwo imagine mu specialized hospital we expect buli kintu okubanga weekiri ate naddala ku level y'omuntu eyabadde alwadde kati kino kirekawa tusooke ku ddwaliro kirekawo eddwaliro nga Mulago all public hospitals zirina ekizibu kyekimu all of them nze naliko eggombe eyo omu ku bannaffe n'afuna ekizibu n'afuna ataaka ne tugenda mu Gombe hospital ddwaliro ddungi lirabika bulungi nnyo naye ne twatuukayo enviiri zanva ku mutwe nga literally tebalina ddagala nga they cannot even handle a very small case nga ddwaliro public hospital we are talking about a hospital eri ku level eri Gombe hospital njimanyi kuganga oliraba nga ddwaliro ddala naye nga waliwo bingi bye batalina naye nga byonna biri kuki nti eggwanga lyaffe lizze nnyo emabega naddala mu time eno gye tulimu kubanga ng'olina okutegeera ekintu kimu ti eggwanga lyakula lyavaawo lyatandikira kati eggwanga bwe likula waliwo bye tulisuubiramu bino ebibeerawo kati essaawa eno byandibadde birungi nnyo mu 1992 ng'abantu batono naye kati we are dealing with masses of people we are dealing with the high tech abantu bayivu tulina network tulina internet tukola ki oli acheckinga wano akola ki tulaba abasawo abalala mu America ne Bungereza nawa bwe bajjanjaba then ne tutunulira ebyaffe then we compare tunazigizaga waffe kyegedde kyengeza kugamba luli mu 1992 ng'omusawo ne bwakwatako bukwasi bwoti okkakkana temperature yo njiwulira toli bubi bafuna ekiwolo bakuteeka ku ttama oddayo ewaka n'osirika omusawo namulabye twali ku level ya musawo
Oshegede omusawo namusanze Neka duwetaga sala check. Omusajja nanfaako omusajja yanfuddeko kubanga omusawo yakutteko bw'ati. Nagamba kampulire ekifuba. Nakutako buno bunanka ninoteka kampulire. Naga nti toli bubi. Ekyo kyokka kyakuwonyanga mu 1992. Kubanga omusawo luliya ddala tutunulira baki? Basawo. Kati essaawa tutuuse ku level eri scientific. Wetaaga okukola check okebere. Exactly, ne results zifulume. Omukazi akugambye mukyala muli agonja yakugambye nti results emulago zibadde zimala ennaku 3. Katoro bajjanja baki? Exactly. Oshekachekeza kugamba nti omuntu ne baba yandifudde oleka obulumi ku mitima gy'abantu oli abuuza really the results kati tujjanjabe kati zimala ennaku 3 kati what is going on because abantu bakyali babuyabuya ngedda. People ask questions. Musajja wange uyafira nze nali nkubye omusawo Emmengo hospital ntuto omwana wange ngezaako kumubuuza mubuuza kiri akawala kaŋŋamba please Google nali nkasi nakakwata n'ebidagala byekali kakutte ne biyiika agwabuuziza okumanya akubuulire nakakwata n'ebidagala byekali kakutte ne biyiika katule kano kubateeka ebidagala ne biyiika nebwa ggwe ono omwana wange gwoyogerako okyegedde bwe mba nkubuuza omwana akankana yeyongera kankana mwemugira byemukola sibitegera mumutaddeko amazzi mbabuuza kiki ddagala ki mutadde mu mazzi bantunuulira kubanga balimba bo kye bakola kukukuumira awo bategedde nti infection yemuluma bakimanyi nti bagaziya fayiro bakuuma bukuumi because infections teri musawa jjanjaba infection bw'otuuka no malaria infection yonna ekiriyalinga with time kakati ate gondaga nti mujjanjaba ya infection ate mujijjanja tebitegerekeka mbabuuza ate mwogera bitakwatagana kati so I know manyi obulumi omukyala muli agonja bwe yabadde ayitamu era kitalo nnyo kitalo ddala n'ekyo kyongera okubalaga nti nga muli mu offices eza gavumenti muzuukuke mutandike okwogera ku nsonga zino temulinda bizibu kubatuukako ate namwe ne mukaabanga ffe kwati ze muli agonja bw'okaabira kati ate nze wankulukuku gw'olina obusobozi ensambya ne switchboard omanyi weeri esimu gy'okubako ogimanyi switchboard ogimanyi nti alo nja kwogera ne president ABCD because switchboard bazirina kwe banyiga bo bakimanyi omwami wange baŋŋambye mwami wange mbeera mbi naye ku mulago batubonyaabonya dokita gundi yaliyo president aba yaconnected agati sort it out nalaba ku mugenzi naye kyenyawa okwebaza mukyala muli agonja okukola obuvunaanyizibwa bwe ng'omukyala ekisookera ddala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwami obuvunaanyizibwa bw'okulabirira famire obuvunaanyizibwa obw'obutwepanka ku lw'ekitiibwa kye eky'obulamuzi because awo senga yakubaira ddala mu 7 essimu jangu ontwale ngende mu America banjijjanjabe yes I'm telling you mwami wange mutwale koledde gavumenti byebyo naye kati ye yategera nti naye gavumenti ebadde ensasula so kati ebyo tubimwebaliza naye ebyo bibayigirize ate lwe yagambidde nti naye nze ndi mulamuzi wa high court siina ssente natuuka kwa ekikenge essente ze baŋŋamba naye nga kati nze omulamuzi ssente sizirina ngenda kukola nte tuvaayo awo ntugenda mu ddwaliro gye naasobola yes so teyakozesa lunkulu teyakozesa lunkulu bwe tomanyi kubanga kyongera okulaga nti naye afiiriddwa kati gwogenda kugamba ki naye afiiriddwa omwami mu bulumi obw'ekika ekyagula akulaga nti if I had money I would have kept my husband in Zambia oba wa IHK but she didn't. So embeera naye tugite ya bulagajjavu embeera yakye ey'obutafa embeera eziri mu ddwaliro si bulagajjavu anti nabwe ngambye bwe nti poor management okimanyi nti ekirudde asobola omala wiiki namanga amasaze gavaamu yes anti kyenkugambye nti oba kibayita poor management obukulembeze obutali yes bano abantu abajja muno engeri gye bajjamu eba y'amankyolo ontegedde oli kubanga muganda wa gundi n'agenda n'amaliza ng'ali mulago kubanga yasoma obusawo onde ng'akuyisaawo jangu ojjanjabe oli ffe tuli mu kintu kati byebyo kakati ebyo bireeta poor management kakati omusawo mutuuka
eddagala liyita wano liyita wali waliwo eriyita emanji waliwo eriyita ebirya bagamba nti emulaga eyo balina system ey'okusindika ogula eddagala ebweru. Yes weeri si mulago wokka nkugambye all public hospitals era nkugambye kyova olaba nze ntera nnyo bajuguza naye bagamba nti waliwo omulimu gw'okukola mwegwe mwerabidde nze ne bwolaba siwagira nnyo bantu bano abeepakambo bajja mu buyinza emu ku nsonga lwaki sibawagira tebalina kye bansuubiza nze nsuubiza better health care ginsuubize ebyobulamu ebirungi ate ombulire ne bwe bigenda okukola nsuubiza better education ombulire ne bwe bigenda okukola nsuubiza better insurance for people abantu bafudde wano because of poor insurance tebalina insurance ontegedde fon muganda tulina insurance simanyi bwe kimanyi oli akolera emyaka 8 osaba musajja kati nga ono okwezi musajja waffe akoledde ebbanga lyonna sante musajja mugezi kwekolerera oyinza okumusanga bukedde ku makya nga munoonya miliyoni aga kumutwala India naye nga mwami kwezi ne bwagamba nti banaye omusolo gonna gwempadde gavumenti kuba netandika okukola mumbizirizeeko 10%. Munzirizeko budiza 10%. Omanyi nti ayinza okuba asasudde miliyoni ziwere 5 mu gavumenti just musolo. Tasobola netebasobola mugamba nti okulakunyanyiza eggwanga sente zikoze ogazeeko value. N'olwekyo ku ssente zo tugenda kukuwako miliyoni 2 tajanjabwa tasanyuka. Kati this is where we are. Nti twetaaga omukulembeze omupya ajja nga agenda tubuulira ku ekyo. Insurance gw'oli wano essaawa eno okola olina TV gy'okolako na biki naye olinayo insurance yo nayo nayigamba nti senga sikoze emyezi 2 nina insurance ya miliyoni yadde 5 abuli omajjukira ekyali mu covid mwadda buzzi waka covid yeka yali kati nze omuntu yenna atasobola ku addressinga those issues sira kyenkugamba gwe dealinga n'ebizibu byo sikuliiko because better health care etegeeza ebyo byonna system ekyuke system ya health care ontegedde amalwaliro gonna tugateeke mu ki bangamba emulagaawo basobola kuwandiikira pharmacy mulina okujja omanyi ekyonoona ekireetera mulago obutaba naddagala ge malwaliro agali private ate agoperatingira mu mulago kyekibereeta n'ekyo kino kyajja kitya anti nkubulidde kati kankubulidde mu nsi etegeera services tezibeera private kubanga tteeka lya muntu ogifuna services tezibeera private mu America tososangayo ka pharmacy mpaye panado wanya nina ya pharmacy yange wali tekisoboka services amasomero tososangayo kagundi kimbo wa nursery school system ebyo biri mu system education etambula bweti gwe ne bwobanga gwe headmaster waamu gwe olina kitono nnyo kyogira kubanga bwekibanga education is a right buli mwana ali entitled to education lwaki atomala n'ogifuula liberalized n'ogifuula commercialized lwaki ogamba abantu nti kyetuvudde sanga amasomero aga miliyoni 5 osanga naga emitwalo 5 naye ate nga UNEB yemu bakola ebibuzo bye bimu kati what does that mean okikyanga kyengeeza kugamba now these are things bye tulina okwadula oli yangamba nti emulago akuwandiikira eddwala nagamba genda mu pharmacy gye bayita arafa and what kati gwerireete ng'olina lyabote tebikola ddayo mu pharmacy twagambye kakati kyekyenkugamba nti kakati olw'okuba nti system eri bwetyo system tulina ogitereeza eddagala emulago gyeriri naye eddagala balikweka bo ne balitunza abalala that's the point ne president ne bwaligamba nti kati traka z'eddagala zisulenga ku kkubo nga zirinze bulinzi eriggwamu neriddamu era bajja ddijja mbalikole ate zitole zetuwulirambo national medical store azeba n'eddagala munokulira kye ne baliyokya anti yes kubanga bano ekintu nkugambe system ye yayonooneka poor management ono omusawo ali wano ate alina eddwaliro eddala ewa ebweru kitegeeza ki nti obudde bwamala wano butono n'eddagala lya mwafuluma nali ate kubanga nze njagala health care etali private eri government eyingire mu ki ne kati bino byonna byakugira tosobola you cannot compete kino statement ya Mulyagonja eraga ki eri abakulembeze abalina offices enkada things must change kyobola nti bali abalala batali Mulyagonja bali very selfish they don't care era yakuba bukubi ku switchboard bawanga ali bubi muzeeyi bawanga ali bubi nyamutwala mu America
president ye wakisa omumanyi ngagamba bino bitwala ku mugezi tamale mirundi yalalagidde atekewe ku nyumba bo bali selfish, they don't care. Kati bamuli agonja bakyalina ensa, omulaba mukazi wattu ayogera ku family, bo balina ensa. Yadde yagwa mu bino ebitibwa naye akyalina mukali. Alina ensa, alina obuntu. Kati lwaki balinda kusooka kuba ku switchboard nga basobola okubako bibogera ne bikolebwa? Anti kati tebalina budde bw'ebyo. Ebyo babirowoozaako bali mu kizibu. Omanyi abantu bameka abantu bangi bafa. Oli minisita wa byanguudo, omuntu walimala kufiira ku luguudo lwa road gundi olyokoyogere ku nguudo. Yes. Yawo wetuli Uganda wekola ki? Awo Uganda weeri nti abantu baffe bwe batyo bali batunuza liiso limu bwe bati. Oba batuuka waggulu mu offices balina tebawunga naye nkugambye system yenfu. Ne wogezaako kukola kigaana. Olaba omumwago guno. Bw'olya amannyo ne galuma, system bwete bwekola. Omumiro ne gola ki? Negumira. N'otuuka wano wansi, first abdomen neekolako. Second abdomen neekola. Paka ku anus. Ekimu ku ebyo bwe kifa. Kagabe mannyo gano. Obeera mulwadde, obeera ogenda mu ddwaliro. Enjala eyinza okukuluma n'ekufiirako. Nga tolina bw'oyisa kyakulya. Ontegedde? Wano wansi, senga omumiro guno gufa. Oyinza okulemwa okulya. Senga bakugamba nti ekyenda kyesibye tosobola kulya. Okitegedde kye ngenda kugamba? Nti system erina okutereera. System bagitereeza batya? System bagirevisinga ne bagamba nti nedda. Health care. Tosobola kukwata ddwaliro limu tutunulire Mulago oli naakulaga Mulago. Andi binaje tulina okudduka eri ya government. Kakati awo wali challenge kubanga nkugambe n'eggombe same story. All public ne lwaki biri mu public gundi zokka. Anti abantu gye banofuna services akyengamba lwaki olowooza biri mu public nankani mokka. Kubanga eddagala babibba. Kati babba government, babba buli kimu. Babba eddagala, babba obudde bwa government. Oli bamusasula omwezi mu government naye abeerawo ennaku ezi. Abeera mu ddwaliro ye. Kati babba buli kimu. Ne education bwetyo bweri. Ono musomesa asomesa wano mu government naye obudde obungi abumala mu public school. Mugundi muki? Alina yamalala ana gy'asomesa. Exactly. Wano waawo obudde obutono. Kubanga abo bagenda musasula anyway. Oba alinnyeko mu kibiina oba talinnyeemu. Eri waliyo supervision ne proper management. Eri baagala kuyita. Eri baagala kuyita. Yes. Abaana balina oyita. Yes. Eri n'abazadde babanja. Mu government tosobola kubanja. Mu government omanya nani gw'obanja mutuufu. Aha. Tosobola. Naye wali bakugamba nti omwana wange njagala abeere na buna. So ekyamazima amalwaliro ago keesi ezo ziba nga zibadde zibeerawo abantu nga bazookera lwaki tebatereeza ku pyala waabwe public relations mu malwaliro ago ebintu ebyo tuze nga tubiwulira tewali kyali kigambe nti oba kikyusiddwa abantu balwala nkugambe system nga bwe nakugambe system yendwadde ontegedde system yendwadde so si personnels abaliyo so abalwadde abasawo abaliyo bakugu ekimala omusawo ali Mulago mukugu ekimala kubanga government yekuza omulimu egwa mukugu naye system tekukiriza kola kya bukugu nti omusawo akugambira ddala n'agamba bw'oba olinayo emitwalo ng'ebiri leeta tugende tugule ku kino wana tagenda kiggulira bagamba nti ozze kuzaala sente za giravuzi zo zimpe ontegedde aba takikola mu mutima mubi naye aba akubuulira amazima kati agali ku ground kubanga kati gwe omanye ebya gavumenti ti gavumenti yesasudde naye yakugambye kati amazima gali ku ground gwe baba owulira nti ekyo tokyagala kkiriza gavumenti egende kuzaalisa olaga nti tukoze test ezo oli omukyala gyadalinda paka oli agamba nti waliwo eyanguwa naye waliwo n'ejjookulwayo eneyanguwa results so zifuna olwayo saa 12 naye eyaffe wano Dr. Kamugisha ajja kujja ncha agikaringe results muzina kulokuna olyoke kati gw'osalawo oshegedde nti kati system yayonooneka nti kati yadda ku bantu nti oli akubuulira amazima n'akugamba nti mwana bwe biti bwe biri naye kati gw'olaba so omupiira agukulekera olese mukazi w'okuzaala nti ye bw'oba oyagala byanguwe
Dr. Gundi yo soko omulabe yasobola okwanguya mulabe ontegedde Dr. Gundi nedala bakirina no ochegedde kati kubanga tibano ne bogera bugenzi mu ddwaliro ogenda osasula mu lukuubaawo wonna okuva kwakuwa parking mu bunki okotosa okutusa erimu kubanga system nfu system gye bayonoona system yeyina otereezebwa kati omuntu yenna ajja wano ng'ayagala obuyinza bwa gavumenti abeere president ayina tereeza system kuba Museveni ebintu ebimu agezezaako biteekawo naye ekyamulema system tagisobola omukazi yampa storawo yali yajjanjaba omwana we ku kitanda e Mulago omwana n'afa musawo n'amugamba omwana we afudde naye bw'ona olinda omwana bamutwale mu ggwanika bigenda kuwanvuwako olina okukiryalinga eggwanika olina okukiryalinga ki naye oba olina kyolina giragira bwoti omwana omuzinge mu masoko ogire bwoti oteme kati asikaali wali wanaaba naye akugira kuba tetukkirizibwa kufuluma miramu mu mbeera eyo basikaali mugambe mwana wange just batusiibudde naye ogira oti kati omukazi kyeyakola nagira wano nagira ne wano nagira ne wasikaali nafuluma n'omulambo oba omaze kati gwe kisinzira ku gwe otegeera oba totegeera bw'oba oli musirusiru walira ddala kuba omulanga kaaba bamutwale mu ggwanika okakase bikugaziweko mu ggwanika olina okugula akasanduuke olina okusasula bakakwaya bano ababeera eri mu ggwanika okutreatinga omulambo byonna nga tolina ssente kati gwe lowooza kutya ono kyakuliriddemu kyekikolera kati awo tuli kyobola abantu tulina otereeza engeri yokka ey'okutereeza system okwata n'ogijjawo yonna n'otereeza butereeza bupya n'ogamba nti health system eneetambula atya health system etambula etya education system etambula etya insurance system etambula etya abantu okigeera okulembeza oba tebusobola tereeza system eyo tekisoboka tekisoboka Museveni tasobola bagala kumanya ne bagamba waliwo byeyasobola ne byatasobola kati kubanga it is too late waliwo byeyeesonyiwa takisobola kinene hakwira kuba kino gamba olwaleero nze Museveni ndagidde nga mulina parliament okigeera because bino ebintu ebimu Museveni bye yamanaginga yabijja mu parliament olaba amagye bwegabagana agenda eggulu mukayana bukayanyi nga gagayambadde dda gagenze dda mu byogerako bwogezi ensasula yaabwe temumanya ebyo byonna temumanyi kyova olaba nti ebintu byonna byonna ebikola obulungi biri classified gwe okyetegereze tebitambulira mu simanyi gundi agambye bitambulira ku linnya eri Museveni buli kintu ekikola obulungi mu kitambulira ku Museveni ogala abaka parliament abakabondoka NRM bagenze sinkana Museveni kuteesa kuki bagenda kufuna kigambo kye ku kino ontegedde bulungi nnyo nti byonna ebitambula obutuufu mu butuufu waabyo President Museveni kakati challenge eriwo tosobola kukikola kati ku Museveni olw'ensonga aliko amaaso maki aliko amaaso mangi kati buli omu amulaba buli omu mu kifaananyi alina okumpisaawo biki obululu bwammwe bwe mwagala ennyo buli omu akuba endaaya kulaba ng'ayisaawo kaluluke ebiki that's a problem so system yonna erina kuvaagolo tukirekera abali mu nsonga z'ebyobukulembeze nabo tebajja bikola because nabo tebabyogerako bo bawoza ddagala mulago teri okubeera nga mulago ddagala teri si kyekikulu ekikulu kukwata health care yonna kubanga ne bw'onojja nga gwani nga system n'ogireka bwoti nga tulina eddwaliro eriri private neriri gundi nerya gavumenti obuzibu bwabuze buli ddwaliro lifuuka erya gavumenti ebeerenga tolina wonodduka mulino era ojjagwa mulya gavumenti ontegedde bulungi kati tulabe eddagala balibba oliye bwalibba alitwalawa n'abazungu bamanya nti bino bigenda batuukako eri onoonya panado w'omugula n'akola ki n'akubula ng'olina kgenda mu ddwaliro era eri singa oba ozizza omusango gweokimanyi nti olwaleero wano waliwo abasawo baffe abakugu mu kugyamu embuto mbiwulira gweokimanyi nti olwaleero wano e Kampala basobola okukuba essasi akalwaliro ne kakujjanjaba n'owona nga tewali ategedde nti nno bakubye essasi kisoboka naye okimanyi nti mu bazungu anti buli ddwaliro liri linked to the government essasi balikubiddebwo ekisookera ddala nina likubire
poliisi erina okutegeera ku kino hani yakuba essasi kati bwoba wadde mubbi ontegedde otegedde ekyo kiwundu kiringa ekyessasi nga bateeka mu kompyuta we have got somebody eyakubiddwa essasi yabadde ku street ki erinnya lyeyaani biki system yonna nga eri connected bwedi ne bwova muli neddwaliro ogenda tugeri nga bakumanyi nti ojja mwawuddeko ku bundi yonna ibadde ogenda kuwulira nti kati system nga zeegasse naye okimanyi system zawano zibuli emu eri independent oba tokimanyi gweokimanyi nti olwaleero wano ministry of police for example entalinga omusango nti bakunoonya ontegedde nogenda osobola wabeera ku musango guno wano n'otuuka n'owaaba omusango omulala bano ne batamanya nti wawabina wali yes okimanyi nti poliisi terina database y'abantu ne bwogenda omuzungu bwe bakuyimiriza bwe bati ku luguudo registration y'emmotoka erinnya lyo residence gy'obeera system tezenkana waliwo akantu akatono nnyo omukwano gwange yali alina ekitongole kyakolera buno financial institutions obo buwola sente abantu nga bagenda ne beewolayo sente ne bawaayo endagamuntu nemanyi kye bakola akakampani anti endagamuntu eri mu system endagamuntu ye kyeyakolanga nga oli aleeta endagamuntu ne bamuwola sente nakwatako emitwalo 5 n'agenda n'akolesa endagamuntu endala nti eri yagudde yabuze ne bamuwa endala nkati ngebe tebiriri nkiti kunira kubagamba nti endagamuntu ffe tugirina ne kampani neewola sente kyenkugamba ye system bano bagenda okibuka nga abantu buli balina endagamuntu ye senga otereza system senga ebintu byangu nnyo naye kakati bano abantu bonna abaagala okuyingira balina okusaba endagamuntu naye nga mu system wandibadde mwoli nedda ogenda ku banka nobagamba erinnya lyange nze gundi ne bakulaga nti ate olinagamba nobagamba nzize ku renewinga my id ne bagamba we need your gundi nzize ku renewinga my bagita account no gundi wano no ogenza wano nga mu bino bigundi bikampani byaffe bituwa Airtel MTN nagamba njagala ndagamuntu yo nomugamba my name is Samuel Kalungi naga yes I know nomugamba leti ndagamuntu nomugamba you registered me I'm not buying a new line. I'm renewing that one. Wallet bajibye nga mulimu ne ID. I need to. Ne bakulaga nti mu database tebakulina. Genda ku police, genda ku Nilo Sokofuna endagamuntu. Ne bakulaga nti mu database toliimu. Kati buli omu asitowalinga bibye. Kati that independent system yerese ebizibu bino system yafa. System yafa. Banaffe aba Biva Organic mikwano gyaffe bongera okugamba nti gwena alina obuzibu bw'enjawulo wandibadde oyitirayo wali eri ku Biva House esangibwa Mengo n'ofuna obujjanjabi obusingawo singa oba olina okusomozebwa mu ndwadde olina ebikulumaaluma olinamu ulcers olinamu prostate olinamu zino zi hemorrhoids olina ebizimbazimba mu lubuto olinamu nabaana olinamu anasi olina biki olinamu bukyala olinamu kiyoneeyo abantu balina endwadde nga za nkiso atosaana kujogera endwadde y'enkiso yabanganziku naye kati endwadde abantu balina ebirwadde bingi nnyo ezo infection biki byonna byonna naye ekyomukisa omulungi nti Dr. Senjobe asobola okuba nga akujjanjaba wali ku Biva House otuuka Mengo ku Ngalabi yambukamu katono otuuka ku kooti y'Emmengo kyamiraawo waliwo ku mukono guno omulala waliwo abakyala abatondotondo mwengawo omuganda waliwo n'ekizimbe ekizaali offisi za Uganda Telecom ng'ekyakola bambi basajja bato babaki kati wonookyama ojja genda maaso ekizimbe ojja kuba okisiŋŋaana kiriko Biva House oba Biva Organic kisangibwa bw'oba oli ku Masengerere ekizimbe kisoolobyemu kiraba kiriko langi eza kiragala gendawo ojja kuba nga ate ojjanjabibwa mu ndwadde zonna tokkiriza okufaana kirwadde tokkiriza kirwadde kukyesibako nti fe ab'envuma tufa alusaze fe kika kyaffe nejjajja wange alusa yamuluma ntokkiriza kubanga awo twavuddewo genda ofuna obujjanjabi era kati olwala oyagadde kiringa nga ennaku zo kati obeera mugumba nga tolina ssente
kintu kyakyuseemu kintu kyatabuseemu kati omuntu asobola okuzaala ne waba wali mugumba technology yajja so gendawo bana batalina abatafuna mbuto oluusi oyinza okuba toli mugumba naye nga hormone zo teziri balance bulungi okwesiza ebintu bingi bana abaana babaddeko ku kyeyo okomyewo kunonga emmere gye badde oli eri okugibalansiga ne gye badde oli ano nga nzibu nnyo kyokka akomyewo ozaale n'ebigaana gende wa Dr. Senjobe ajja kubanga ate akwasaganya bulungi era webale nnyo webalire ddala Dr. Senjobe olwa service ezo zowa bannayuganda kubanga munaitoba kuba Senjobe twandize waffe gona malwalira agakati abantu bafa bufi ononya bob tube zo kumalina kusatu ononya bob tube okebera bakutestinga olinda results ne zisula ne zicha nga tonna bakubanga bazileta nenge bakubala olunaku lwasuzeewo bwe bamaliriza ne bagane ambulance yakuleta ne tugicharginga bamaliriza ati kale kwa gamin ne bikwanga bikulemeredde naye tugamba nti gendawo ojanjabiwe bwana Kalungi na kino kanchi kutegeeze banaffe aba earth engineers manyika tesi ya technology banaffe aba earth engineers basangibwa wandege yabo bo ekyabo kye balese bagambe nti tukoyo obubbi abantu badenga babba abantu olina amenye dirisa lyo nasolobya kyasolobezaayo olina amenye oluji nasolo nakutege balina emiki abije gibagiragira onobo obujibula nasitula nagira naleta empale bwati nga ngabulwe ekyabiri kyo balina bu acid naiwa mu kufuru dakika nabamenya ogenda okudda mu ddiro nga TV bali tuna bichi babitutte balina ebintu abantu bakola naye kakati bana aba earth engineers balina obuntu balese babuyita perimeter protection beam sensor zino sensor ziyambako okukuba enduulu okuba singa babawo omuntu ayagala okugezako ku accessinga ennyumba yo nga tanabana kugituukako kana kantu kaba katanise dda olaba bino bitukwata ku motoka nerekana akati kano boche balese naga kasensa nyumba bazibba kakati akateeka ku gate era ebifaananyi wano mbabaliro zobiraba ne wano ebifaananyi ebyo nga bibira bwe bayiteeka ku ki gate waba wano waggulu ne wano oba mu kikomera oba mu lujjaawo bo mu meters 10 oli kasaagezaako okagala okujja okubuuka ekikomera kakaba kamusensiza nti waliwo omuntu ayingire natali waawo nakatandika okuba endolo kale system nnungi tikatandika okuba alamu mu nyumba muwulira ne oba wakatasangiddwawo ku ssimu yo yonna gy'osangiddwa kakubira nekagamba nti ekubira essimu nti waliwo omuntu ali mukola ki okuyingira nawe okozesa obudde obwo n'okuba ku ssimu n'okuba abewaka n'okubira neiba n'okubira asikaali n'okubira omuntu gw'omanyi asobola okutuuka mangu ewuwo bali mu kumenyawo kati bino ebintu bino bya abadde ennyumba zaagwo nti bakyazigendako ababbi bazisusa okubawo awantu awo tuna twabigonzezza bannaffe aba earth engineers bajja kubanga bakuteera akantu ako mu lujja tubeeyanziza nnyo bebala omulimu ogwo omulungi bakoze era bayambyeko nnyo so mukube ku ssimu eyo wansi mukubire mwami Ntege ajja kubanga ababulira services nange nina abasajja bange okubanga ebintu bikwangulira bulungi mwebale nnyo aba earth engineers mwebalire ddala erwenteekateeka eyo mwebale kugoba bubbi mu Uganda mu arcade olina night parking osuze emmotoka z'abantu olina washing bay gweweeba katomanya kibeerawo emmotoka ne bajja ne bagibba teekawo akantu ako kajja kuba kayambako kuza okusa olina hotel abantu bayingidde bebase bapakinga emmotoka zaabwe wabweru tomanyi kiri asikaali gwolina oluusi akooyeemu kajja kuyambako olina ebintu bingi olina amaduuka olina ekizimbe kiriko amaduuka ekizimbe kyo teekako amaduuka g'abakasumale kubanga omaliriza kyomaliza ng'enjala ekuyiseemu duka wali ewandege ya ku Dream Restaurant ewa anti waffe anti Namubiru osobola okubanga Namubiru bane kankuyozayoza akalulu kanakenalemu akabaddewo yakawuse buva yogayoga nnyo mwami waffe wakubye yakawuse buva so webale nnyo webale ddala naye nga njala okubategeeza nti zo service zigala zikyali za bulijjo enjala webe kulumya egenda wali wandege ya ku Dream Restaurant tulina Dream Restaurant ku Katale wandege ya ku makuba agakutwala tulina Dream Restaurant ku Equity Bank tulina Dream Restaurant nga wakayita mu Bitaala zonna services ezimu ebyokulya birungi ebyokulya bingi emmere enfumba nnungi abaana bali bakola bulungi emirimu gyabwe batuyambako kutuweereza emmere they are so good emmere is fantastic everything is on point thank you so much Dream Restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala oyagala luwombo lwa boyiro lwa nkoko lwa nyama lwa butiko lwa binyeebwa thank you so much buli kimu
ate ng'emmere nnyingi waliwo buno buwoteri bwogendamu ne bakuwa bumere ng'alinga asizeeko obusiige n'abanga nedda Dream si bwe bityo Dream bakuwa emmere n'olya n'okutta era tubeebaza nnyo bannaffe aba Dream Restaurant mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo gwe mukola ogw'okuwa bannayuganda ekyemisala n'ekyeggulo bw'ogenda ku Dream osalawo kutwala wakatulo okuba buli kimu okisangayo ekyenkyayi wekiri kyayi na biki ekyemisana kibaawo ekyeggulo kibaawo kale kwegamba buli kimu kisangibwawo odda buzzi waka kwebaka so mbabaza buli kaseera mwebale nnyo mwebalire ddala olw'enteekateeka eyo ennambulukufu era ennungi ennyo okukamala obukamazi ate ne wala eya Dream ey'okubitaala wo waliwo n'ebisulo singa oba omaze okulya batolina gy'ogenda osobola okwamuka gwo newebaka newebakamu oyinza oba ng'oli mu lugendo nogakandye wano ekyeggulu ku Dream Restaurant ate n'okusula nsule wano enkya neeyongereyo akonga kalalamu birungi nnyo era tumwebaza omukyalo eyo abo bantu betwetaaga mu nsi yaffe bali innovative ekyenkanidde awo awadde abaana abasukka mu 10 emirimu n'ebintu ebiringa ebyo so thank you so much ate nammwe baclants baffe abalya ku Dream tubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bw'oba oyagala ba MC abalungi nkubiraako ojagala kukola mugoloko kwanjulako mbagayo nkubiraako nja kulambika bulungi ebintu nga